So right, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuuliza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Yes, Museveni bumukeeredde oluvannyuma lw'okuyisa bbiiru eno mu Parliament. Erabika okubanga bbiiru eno emuzitoyeeko olw'ensonga nti nno ba-advocates ab'enjawulo ssaako ne ba-diplomatic bavuddeyo ku nsonga eno nga bamupressurizinga aleme tteeka mukono ku bbiiru eno eya UPDF amendment bbiiru eno. Jjukira nti nno bbiiru eno egendereddwamu okuba ng'ewa omwaganya military court okulaba ng'ewozesa ba civilians mu kkooti yaabwe. Newankubadde Supreme Court ensukkulumu yavaayo ne rulinga ng'egamba nti nno kino si kya bwenkanya era nga tekijja kukola eky'okutwayingisa ba civilian mu kkootisi zaabwe ez'amagye. Kakati Ambassador Milton Kabura atutte naye concern okubanga agenda maaso n'okwanukula Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti wandibadde tosayininga bbiiru eyo kuleetera bannayuganda buzibu obanga okyagala eggwanga lyo erya Uganda. Jjukira bbiiru yayisibwa dda mu Parliament esigazzaako kimu okwapuluvingibwa mukono gwa Yoweri Kaguta Museveni singa aguteekako waatu weppa kitegeeza nti nno basiviliani bonna bagenda kubanga batandika okubanga batryingibwa mu civil court mu military court. Wabula Milton Ambassador agamba nti etteeka lino yalirabanga lyaleeteddwa okusobola okulaba nga liwa omwaganya obanga lifevalinga figa ezimu mu Uganda naddala abo ab'amaanyi era nga kigenda kuleka bannansi bo nga bayaggayagga. Ambassador agamba nti tekyandibadde kikyamu bbiiru eno singa yeeyisiddwa ng'emaze okuba ng'ekonsalutingiddwa mu bantu, naye agamba n'ekyewuunyisa bbiiru eno teyatwaliddwako mu bantu bannansi kulaba kindowooza yaabwe era ng'agamba bbiiru eno ebadde tesaanidde kubanga ekola ki ng'esayiningibwa. Ekyokubiri kyayongerako agamba bbiiru eno ng'oggyeko ebyo byonna byonna UPDF nga institute tennaba kubanga nayo ekiriyalinga ku sayidi yaayo yandibadde eteekawo enkola ey'okukontrolinga tools zaabwe ng'aba military ne zitafekingibwa ate era ne zitasaasaanyizibwa nga kyategeeza mu kyo nti zandibadde zimanyiiko obuvo n'ensibuko ne balema kufeekinga military equipments mu bantu okulaba nga babatwayingisa mu civilian mu military court. Era n'ekirala agamba nti bbiiru eno egenda kubanga etiisa bannayuganda naddala mu kano akaseera ak'akalulu ka 2026 ejja kubanga etiisa abantu okusobola okugenda mu maaso n'okuba nga basalawo ani ng'omukulembeze omutuufu gwe baagala okuwa. Ate n'ekirala bbiiru eno ereeteddwa mu biseera nga kampeyini zinaatera otuuka balabanga tageti eteereddwawo ey'okukwata ba opposition okusobola okulaba nga babasirisa. Bbiiru eno ereeteddwa ng'okubatiisatiisa baleme kubanga bagenda mu maaso n'okuwagira nga bali determined n'oyomba omuntu waabwe gwe bawagira mu kalulu akayengedde akajja. Kakati byemu ku bigendererwa bya bbiiru eno. Ate era agambye bbiiru eno yagirabanga KIF ekisumuluzo ekigenda okukozesebwa okulaba nga kifevalinga figures ezimu mu ggwanga ogeza abanene abasinga mu ggwanga. Bbiiru eno ejja kubanga ebafevalinga bufevalinzi kyokka ate bannayuganda bo ng'ebatuntuza butuntuza. Ayongeddeko ng'agamba nti tekyandibadde kibi kuyisa bbiiru eno naye waaki bbiiru ereetebwa mu kaseera ng'akalulu katuuse, waaki bbiiru eno ereetebwa ng'ate ne militaries bennyininyini nga institute eya UPDF tennaba kubeera ng'ekontrolinga ngeri gye supplyingamu equipments zaabwe, tebasobola za identifyinga kubanga tulaba ng'emisango egimu mu Uganda naddala egy'abo abattisa emmundu bakwata emmundu naye bamala emyaka n'emyaka nga banoonyereza nannyini mmundu, emmundu yavuddewa. Kati nabo bennyininyini baakoze etteeka nga tebalyetegekedde ng'oggyeko okubanga kkooti ensukkulumu yali yaligaana dda okubanga abantu tebalina kuwozesebwa military court. Oba okitegeera. Kaakati ayongerako Ambassador ono ng'agamba nti military court yakozesebwa kwozesa magye si ba civilian. Era jjukira bulungi nnyo
abamu ku bakulembeze baavayo ne bagamba military court it's not a court, si court nga mwe mulowooza, it's just a disciplinary committee, kakiiko k'abampisa akakwataganya ebyempisa mu military. Kati kalina kukwasaganya bakirayansi baako so si ba civilian. Ate ekirala ayongerako ng'agamba abantu bajja kutya okutwalibwa mu military court olw'ensonga nti nno kooti omulamuzi agituulamu senior military officer, so abantu bajja kubeera biased nnyo okuleetebwa mu maaso g'omulamuzi ow'ekikanga ekyo atalina na experience ng'ekiri ba handlinga mu ba civilians, kubajjukira bo batrainingibwa ku handlinga maje bamaje, katolina wongamba nti n'ogenda ateekawo ba civilian oba handling ku ddiiru ki. Ezo zonna zonna olaba nga point zigezaako okuba ebituli mu UPDF amendment bill eno gye bayisiza mu parliament. Kyewuunyisa okuba nga bino byonna bonna badifogetsano bavaayo ssaawa zino, naye nga bill eno we yali eyisibwa tewali n'omu yajjayo mutwe, ng'ate baali bakimanyi bulungi nnyo nti egenda kuyisibwa. So ne mu parliament etuulamu ababaka abawera abasukka mu 3. Kyewuunyisa okuba nga bo bennyini nnyini nabo emitwe gyonna gyonna gyatudde ne gyegatta ne giyisa etteeka lino nga gifugiddwa omutwe gumu ogwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, nga tebasobola na kulowooza ku biki biyinza kuddirira ku bbiiru eno, nga mpawo ayinza kuleeta kirowoozo kigiwakanya. Kati ssaawa zino kimanyi n'abamu bali mu kwejjusa ku decision gye baasazeewo ey'okuyisa bbiiru eno. Jjukira ono Ambassador Milton si yasoose okulitisayizinga ku bbiiru eno eyakoleddwa eyayisiddwa mu parliament, wabula twalabyeko ne UN United Nations Commissioner ng'avaayo ng'alabula Mwami Yoweri Kaguta Museveni aleme kuyisa bbiiru eno olw'ensonga nti no kkooti ensukkulumu yagaana dda ng'egamba kino kimenya mateeka. Ng'oggyeko ba advocates wabula ababaka ab'omu position abaakwata ekkubo ne bafuluma parliament nga bbiiru eno enaatera okuyisibwa, bo baali bagamba nti bbiiru eno ereeteddwa ku sipiidi ya kitalo nnyo, ate nga n'ebigendererwa byayo tebiri transparent, ate nga n'ekirala teyisiddwako mu bantu kuwulira decision yaabwe, tebakonsalutinze bantu be bayisiza bbiiru eno. Kati oŋŋamba otya nti no tuyise etteeka nga lino? Jjukira mu opposition mulimu balooya, kya buswavu nnyo okulaba enkya ng'etteeka lino lyayisibwa mu bukyamu naye ng'abaliisa abalisekendinga mutuddemu balooya, mutuddemu abantu abamanyirivu abamanyi amateeka. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza gwe atanatoyinga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo. Wabula ambasada ayongerako ng'agamba nti newankubadde bbiiru eno yayisiddwa dda mu parliament, naye ba civilian tebagwanidde kuwozesebwa military court, bandibadde batwalibwa mu kkooti eza bulijjo, civil courts, nze ziba zibalamula, kubanga bo bategeera ddala ensonga y'omunnansi ne civilian engeri gy'atambuzaamu obulamu mu nsi. Kati ate bali aba military bo bulamu bwabwe bulala, ensi yaabwe gye balimu ndala. Era agenze mu maaso ng'akkaatiriza mu Yoweri Kaguta Museveni aleme kuteeka mukono ku bbiiru eno bw'aba akyayagala eggwanga lye, kubanga kino kigenda kuteekawo intimidation, fear ne panic eri bannayuganda, era n'akalulu kano asuubira tekajja kubeera fair singa bbiiru eno enaaba eyisiddwa. Ate n'ekirala tebasuubira nti no military court esobola okutwayingisa civilian mu ngeri eri fair ng'ate abantu abamanyira okuhandolinga amagye. Jjukira bo balina disciplines zaabwe zibatambuliramu, temugenda kukitegeeza kigenda batwalira obudde okudisikasinga ku ngeri gye mugenda otrainingamu ate ba civilian engeri y'okweyisaamu mu military court. Ezo zonna nsonga tebaazitunuulira nga bayisa etteeka lino. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okwebaza yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza, kutegeeza nti nno weebalina.